bajja ne bakugamba lwaki nze siweebwa naye ogenda okwesanga omwoyo gwe mu butonde gwe musajja ekyo kibatabagamba ate omanyi obusamize waliwo batabagambira bunene waliwo kibatabagambiramu nti mu myoyo gyaffe mu kutondebwa mu jinsi zaffe waliwo abantu abakolebwa jinsi ezisinga newankubadde nga yava mu fomati y'obukazi naye nga ye jinsi ezisinga zonna za kisajja. Ono gayidawo bw'abanga musajja n'ava ojja kuba enkola yonna ya kiki ya kisajja. Zodda enzira katodda era gwe omwana omuto gwe nalabye nga naye akitandise ne ngamba abantu amuleke buzibu bwakyo muto alabika tadaweza na 20 naye ekizigo kifuuse ekizigo muleke ekizigo tokinenyezanga muntu ye batayibu yakyo guli guba muzimu ebiseera ebisinga tulina emizimu egitulinnya lwakuba nti ffe gye tumanyi gino egitukyankalanya naye waliwo emizimu waliwo ezikuyingira mu mwoyo gwo ne gutangula omwoyo ne gugamba bw'okola ku kino ojja kukikola kino kyakabi kino kisobola okukikola n'otandika mpola mpola mwana wange olaba ne Kateero yakivaako vibes Kateero kimanyi gye yaviira mu kkomera takiddangako ne kakati bw'oba omulaba yaddamu ku kalayo ekizigo kirali kidduka kyali kyankomyayo mukwano kyali kinzise naye mutuufu kikulike kyankomya ku mugo gwa ntaana kisobola kikufumba engalo zino ebigere ebyo n'omusajja yali akuwaana nti oli beautiful naye omusajja wa kabwoyo yali tabyagalira ddala oyo munnange yabivumiranga naye nga mpulira yabivumiriranga bannange mwayogerera obufumbo bwange n'embuva nedda tebwali bufumbo wali wewasizza nga bwanjogerera wali wewasizza no wali yali asipangisa enju yali asasula buli kimu biruzi zaali kwiyo naye nga era nga yeeyisanga mukazi awaka so kade baza ekintu kibeera okuyisanga omukazi amayo munnaye okufuga amaka kirala mukko okufuga amaka si kuboggola okufuga amaka kola kutya okufuga amaka kuva ku principles eziriwo ezizo nga gwe leader waago era amaka gatambulira ku principles zo omusajja kyogamba engeri nze yali ampadde emirembe anti awo yali amaze okufumbirwa oledi wali omaze ofuuka omusajja nze mbanja omusajja bw'atyo ampa mirembe oba nzize mukaaga ande tekifuulangako bufumbo omusajja alina okuliidinga amaka ekyo kintu mwakireeta ne mu Qur'ani ne mu Bible ne mu buntu bwe kiri omusajja alina okuliidinga nti weegendereza nti nze nalinanga mikwano gyange nga bakazi be balinamu kasente naye nga newankubadde omukazi yateekamu sente nga bwe baba bagenda okuva mu motoka azimuteera wano ku gundi wano waki omusajja n'asasula azimuteerawo zibagenda okukozesa kati omusajja najja ye bwe baafuluma n'azikola ki n'aziteeka mu nsawo naye nga babajetinze dda buli kimu kibagenda okukola ki okugula so kati gwe nolowooza nti omusajja yakikoonamu kumba omukazi bakikoona ba anko Kajambo ne bamami Kajambo abalina enkola eyo naye nze n'abasigenda sobola okukola ki tugenda sobola kukola ki nkwata akasente kange kakuteere wali mbu simanyi gooba osasula naswalako nalumu abaana balabo banswazizza naswala bagenda out mukwano gwaffe ng'akubira boyfriend we ng'afuluma adduka ng'amukwasa ssente nga tulya nga gayi nga babuuza ssente meka tulya ssente meka byonna omuneza okugira lwe baatabuka si lwe twamanya nti omuwala yasasula ssente ekyo nzijukira ssente zange zaalidde anti fe otumanya nze ne bankuwa mutwalo mulangira naye okubalangira kwammwe sikunenya lwansonga mwakatandika okwenyigira mu kukola ekituufu sente yaffe etuluma kuba lwansonga mwakatandika ozikola so kati zirina obbaluma buli kintu oba wakakiyingira bwe kitu bwe kibeera sibanenya n'ekyokubiri nti muyige nammwe kati mwe abasajja abazigabidde ebbanga
anti kati gwe oba musajja oyina okumpa. Omanyi nti omukazi yenna awo omusajja aba afuuse musajja. Kituufu. Omukazi awa omusajja ssente oba ofuuse musajja. Kiwandiika awo. Waliwo yagamba mbu abakazi abatabookyayo tebabaagala. Kiba bwe kiti nti oyo yennyini ayagala okumwokyayo. Mukazi. Era twabatuuma wano Olivia ne Monica betukola nabo wano. Omu ye Olivia omu ye Monica. Olivia ne Monica mbatumiddeko. Ate kati sitegedde awo kyotegeeza. Basajja bakazi. Basajja naye omu ye Olivia anti twabatuuma twabagulika. Engeri bakazi bagamba basebo wamma mu nsonyiwe nze sibadde simanyi nti no babafuula bakyala. Naye ate tokinenyeza nnyo nsi. Abantu abasinga emitima emyoyo gye balina mikazi nga basajja. Emyoyo gye balina mikazi nga basajja. Kati weesanga nga gobadde goyita omusajja mu mpale naye nga mu mwoyo mukazi. Ate weesanga ne waliwo abakazi ng'emyoyo gyabwe misajja ng'ate mukazi. Bebo bosanga bo tebaweebwa. Ye omwoyo gwe gusobola okukyetuusaako nga gwe omusajja ne w'omusuubiza omuwa gwe wakiri malayika ze zikulemesa okufuna kiwasuubizza okumuwa n'omuwanvuya kati bw'omuwanvuya n'atuuka ekiseera ye n'akyekolera n'agamba mukwano kireke ndaba nakifunye. Yes. Kati ng'oyo omwoyo gwe ye musajja. Era nze mbafuna nnyo mu musabo lyange wali bajja ne bakugamba lwaki nze siweebwa naye gwe n'okwesanga omwoyo gwe mu butonde gwe musajja. Ekyo kibatabagamba ate omanyi obusamize waliwo batabagambira bunene. Waliwo ekibatabagambira nti mu myoyo gyaffe mu kutondebwa mu jinsi zaffe waliwo abantu abakolebwa jinsi ezisinga newankubadde nga yava mu fomati y'obukazi naye nga ye jinsi ezisinga zonna za kisajja. Bana enyongera okubajjukiza tuli wano ku Silverback amanya n'eddoboozi Asha n'ava Namatovu era nga twatudde akantu kawunye bulungi era ebeera pizza buy one get one weba mande yesa kitundu buy bane basobangira ku pizza wadde kisooka tumaliriza interview nga bulijjo mbeera n'omukulu Lwasamane tubeera nga tutanyamu ku nsonga ezitambula mu ggwanga n'eziriwo n'omwana ali eyo omwana w'abajjajja omwana w'empewo n'obeera nga osobola okumanya omwana w'emyoyo kuba abaana b'emyoyo n'abafunidde ennamba y'essimu leero kangiyiseewo n'onsonyiwa for the first time kangiyiseewo abaana b'emyoyo namaze ne mbafunira ennamba yammwe ennamba eri ojja kunkubira ku 0709494 njidde mu 07094 awo oba ofunye ojja kunfuna mu myoyo eri yavaayo kati ali eno mu myoyo. Abaana abawala empewo zibalwa temumanyi kyakola ate kituufu kyoyogedde nina omuwala by the way last time yanyomezaako nagamba naye omanyi nina ssente naye simanyi kiki kirimu siweebwa omusajja ne waaba agenda kumpa tampa kati okinnyonnyodde nti abaamu oledde omwoyo gwe guli ogumufuga omanyi tulina emyoyo ebiri tulina malayika bbiri zemita malayika kale aba guidance abasobola tugaidinga kati a guidance ono gaidawo bw'abanga musajja n'ava ojja kuba enkola yonna yakiki bwe mugamba nti aliko empewo za kikazi aliko empewo z'ekisajja nti mukama we ye gundi yafumbirwa kabaka gundi so kiri nti obwerufu bwe gye bugenda bufundikira buli eno kati omukyalo oyo yagamba ye alina ssente oledde bamussa mu fomati y'obusajja kuba omusajja alina okufunayo ssente oledde kati omaze otegeera nti kyobadde onoonyewo omusajja kibadde ki ssente bazikuwadde kati ate banaakuwaakya tosaba ki oyagala ki mu butonzi otegedde woogwa
kati oyo ate kati gwe olina okumanya nti kati eno weakness yange yakinti ya musajja kati noonya omusajja kuba sente ozina naye onoonya musajja kukuwa ate najja kukuwa era kati bw'anaanoonya abalina sente ab'okumuwa bwekinatuuka mu nsonga ate ezeeno tajja bafuna anti tabajja kuba tebakola baba tebakola ati badde tibajja kuba tebamuwa satisfaction lwa nsonga nti byonna birina ate abisabira ki taagaawo esebo munne w'ennyabo tugenda kola kati omwana omuwala ayina like embeera bwekyo tuba kansolinga twekansolinga by the way nze nekyanziguzaawo ofiisi ayo masajja twekansolinga ne bannange nange nali mpisibwa mu mbeera y'emu bweti ffe nze kali nasalawo tweyitaba mutants kyekintu omuntu ayinza okuba nga gwe oli muntu naye ng'ate olimu ekitundu ekyokubiri mu ggwe nze erimu ekitundu ekirala kugeza ye mutant kyetuvula nze nasalawo nituyita mutants nti oyinza okugeza oyinza okuba naava oli wano naye nga naava gwe ate omulimu gwo guli nti singa okera ku makya n'okaaba eziga limu enkuba eyinza osula ng'etonnya eziga limu oba n'obeera ng'oli akunyiiza bunyiiza ate n'okola obubenje abantu abo tubalinira b'ensembe z'olwaliro gwe wenna amaayinayo gwe ng'olinamu ability endala yonna abantu gye baali bakulowoozeza nti ya sitaani bambi nedda gye tulinze gye ndi nsala bakuŋŋaanya mujje tutandike okubeeramu abamu naawe ennyinyi yeewuliramu ekintu kyonna embeera by the way ekireetedde ebiragalalagala ebingi olwaleero kwezuula ng'olimu embeera y'emyoyo ate gwe n'olowooza nti wafunye ekizibu mu kwezuula bijja nnyo omuntu nga afunye obuzibu nga tanneezuula bagenda mu depression kati ng'oyo mukwano gwagamba nina ssente nina buli kimu naye siraba yampa siraba yaŋŋambako kino kati atugeesera n'agenda mu depression olwekyo nga ye kyatutte ng'ekizibu kati omuntu olina omukansolinga n'omugana nedda mukama katonda tagaba byonna lose some win some nti bwebanga munaava nti bakuwa kufaanana bwoti nti ojja kugaggawala naye ekyobufumbo ojja kifuna kubanga gwe omusajja gweyagala okufuna ate alafuna ate akusinga bugagga ng'ate tuli mmeti kufuna musajja akusinga bugagga nekyo nokyogereko mwattu by the way mwenna omukyala bw'owulira nga olinamu omwoyo omunene ennyo okusinga ku bbaawo manya nti ggwe kubala nsonga abantu bangi nnyo bemumanyi abalina amannya abakyala naye nga babba baabwe temubamanyi naye nga bafumbo waliwo abantu abazikiza abantu abakyala bangi mulina omwoyo oguzikiza abasajja ng'obadde omusajja abadde n'obusente omusajja olujja gy'oli sente zimuggwako ate ndaleka n'omuliisa ate ekyo kibeera nnyo ate emikwano gyo mingi egikirina balinga basatu bemmanyi nga bw'oba tonnamweyambula muvaamu omusajja yenayina n'obwogenda ng'omuvubuka obadde oyinamu omulimu gukuggwako bakugoba ali ku mikwano gyange giriisa abasajja giriisa abasajja lwansonga ndi gyasamirira emmandwa y'abasajja kati gyo gyemisajja bebateekeddwa kitegeeza bebateekeddwa abasajja si bafuga mu njogera ennyangu okubeera nga oliko emmandwa ensajja olina kiba kizibu nnyo okuba nga ojja kufugibwa omusajja omulala ow'obuntu ow'omubiri okuggyako ng'anakkiriza okukola ki okugendera kwaga amateeka mukamaawo oli gawaggwe oliyo omusajja n'asobola omukazi w'empewo andi era kyobula abangi abatalina basajja n'abasajja bangi abatalina bakazi
nina gwe nalaba ne ngamba ono kirabika mpooza ezimusumbuwa myaka ameka oba ali awo mbuze saagala wasa bakazi akoowa abakazi ne ngamba ono Emmanuel Bulekera munnange baagala nnyo okwekwasa abantu beekwasa n'agamba teri atayagala tebakulimbanga lwakuba nti abantu abamu tetwagala nnyo okuyingira deep mu bulamu bwabwe naye teri atayagala kuwasa teri atayagala kuyitibwako mwami teri atayagala kuyitibwako mukyala naye obutonde bwe buyimiridde butya obutonde bwaffe buyimiridde butuviirako ebyo byonna okutuukawo ng'owazaalibwa n'ava nga bw'oli togenda kuwasa togenda kufumbirwa kyokka ate gwe newesiba ekyo bola buli bufumbo bwogenda mukyankana n'omusajja nomugamba nti ffe tukwawukaniza n'abasajja abo nedda nolaba kiri kihaji ekyali kize kitandise okufunga n'okuwakamba obuyinza nolaba nga ate mwawukana mu bubi lwa nsonga kyaki owuninga omwoyo oledde oguli self-made ate nga talina kufuga anti omwoyo ogwo guli self-made n'ava nkufuna era olwaleero njagala kino njagadde kigamba ggwe kuba eno puroguramu ebeereyiyo nti kyoli kyonna essaawa osibye Rolex tesibwa mukazi. I'm telling you the truth. So esibwa basajja. Eno nantono kusawa zenya. Anti kyentegeeza that means that you are man in soul. No. Oli man in soul. Emmotoka toyagala bumotoka tono oyagala mmotoka nnene. Kitegeeza oli musajja mu mwoyo newankubadde mu mubiri oli mukazi. Onyooma nnyo abasajja abampi. Kitegeeza nti gwe otegedde kati gwe oli musajja asinga ku oyo omusajja omulala obuwanvu ategeeza oba omunyooma oba okitegedde. Abantu abamu tukkirize tugaane kugambe lose some win some. Nava osobola okuzaala osobola okubeerawo mu nsi naye tekitegeeza nti buli muntu yatondebwa ku nsi alina okufumbirwa. Munjogere nnyangu obufumbo nabo mukisa oba nabo butonzi nga baabuteeka mu layini yo. Masiba mu layini eyo ontegedde mukwano ani nkulaga nti nabo obasinywerayo anti ekikugaana okutanywerayo lwa nsonga bw'otuuka mu maka g'abasajja bali b'oba oyagala naawe ate kiri kikwambala bo ne baleka okukulalira mu fomati y'okubanga oli musajja nga oyogera nabo boogera anti kyekyo kitegeeza nti oli musajja. Omukazi tesobola kuleekana na musajja mulundi gwe guki ate kisoboka tekiriiyo naye gwe kasi tolabanga gw'oli naye muli mu kuleekaana n'omukazi n'omusajja ng'omanya nti oyo omusajja ku musajja newankubadde tetwawula mukazi na musajja. Era ebiseera ebisinga gwe omukazi yenna oba omusajja yeewuliramu embeera y'okubanga omukazi bayiza okimanyi nti mmwe abataatonebwa kufumbirwa mulina sisitemu ebeerawo nti bw'oyagala omusajja otuuka ekiseera ng'omusajja oyo akutama. Kyokka nga tobeera naye nnyo 24/7 naye nga lwagambye okwagala okujja okubeerako naawe ate owulira teyagala naye nga ate amaze omwezi mulamba kati olwo anti mukamawo waali tola bwagenda n'ofuna ejjokerezi ne gwali toyagala n'omukubirako gwakyawedda n'omukubirako n'ombozi oli otya nandudde okulaba naye nga wamusuula ddala ejjokere olwakubuuseeko okuziza mukoobuntu kali naawe otandika okwerabawo. Tolaba kati ng'oyogera nti kano saawa zino ntoyagala naawe ofumbirweko okimanyi nti ekyo kyogera taliiwo bwajja bw'obubeeramu kuba obufuna nnyo bw'obubeeramu olabira ddala nga bya kisiru. Engamba kati nogamugane kati ddala nali neebase eki nali ndoota oba ndi mu byaddala notenga n'okwekwatako neweesunaasuna oba wayi akomyewo okulaga nti wano siwe tulina okukolaki okubeera. Kakati nalooka atandika okuteekerawo embeera ey'okunoonyereza ku musajja notandika okulaba emize emibi gy'akola notandika omubala obudde bwadda notandika okulaba essimu baabeera nabo notandika okulaba nga bw'atayagala kukola nga bw'atayagala kufaayo oyo nawe n'omwesonsasonsa owulire nga mukola ki mwawukana.
era ng'obeera onoga nti nniza olunaku lumu ajja yogera ekyobusiru ajja kusanga nti lwenja okutikka noonya kingoba bwe gwenyini noonya kitwawula gwenga gw'okisaba n'okisaba mu njogere ennyangu nga tumaliriza ku sayidi y'abakyala tubaako n'emyoyo emisajja n'abasajja balina n'emyoyo emikazi beba abasajja boolaba nga Eva ng'obusajja bwe bwa mu ngoye kulaba nga ayambadde engoye za kisajja naye nga ne bwe kiba talina kyasobola kukola si mu kukola nno kuno okw'essente naye waliwo okw'omwoyo omanyi nti n'abantu abasinga balowooza nti okukola kw'omusajja oba kw'omukazi kwa ssente kukola mirimu gya waka nedda waliwo okukola okw'omwoyo omwoyo guno nga n'obeera otudde butuuzi nange naava wano olwaleero puroguramu eno gye tukoze olwaleero ng'egenda kutunda nga gwe buli kyokwatako kitunda era abantu abo ojja wegendereze nti waliwo abantu b'oba naye nga tolina nakyo omufunamu naye nga bw'oba naye oba ng'era byokola byonna bitambula era nga oli akubuuza naye naava kati oyo sitole ki naye ng'obaga nti omuntu wange mumuleke bw'ate bw'ali noleka n'omugamba oyo no teyeefiirayo bw'ato bw'ali kale bateesa okugamba enyambala gyambala oyo n'omulaba n'ow'omuwaaki oyo alina ebintu ne bw'ati oyagala mubajjako ne gw'omanyi omuntu wo so ye ate n'okuva n'olwe n'aveera nakino nga tumaliriza emyoyo gisiima busiimi ye tegimala gasiima bula gisiima ate n'olwaliro nagyo ogitegeere teri kigenda kumatiza mwoyo mulamu gw'alina omusajja n'alina omukazi tolowooza nti mukazi wo awaali ali contented paka obulamu bwe bwonna ali mu transit mwe tubeera n'ava lwa nsonga nti buli lunaku olukya bwabeerawo katonda kyatonda muntu oyo ekipya naava osobola okusula mu buliri n'omusajja naye ng'alowooza ku mukazi amugambye enkyokumiitinga naye nga gw'oli wano mwenna ky'olina naye kyalina oli naye n'omukwatako nagamba nti onkwatako nkooye nnyo oli n'ava n'awunza okuba ng'osuze ne puroguramu y'omusajja omulala ono nakukwatako nolaga n'omugamba oli mulwadde naye nga ku ssaawa 12 lwokera okwetegeka ogende onfunye kati ebyo bwe biri kitegeeza nti omwoyo tegwaliwo ttaala libaguteekamu yoga nti wano gutuuse yensonga lwaki nti abantu bakola ebintu ebipya buli lunaku emyoyo tegikyawangala kulwa ku kintu kumala myezi emeka kuba twakivuddeko kalate bibaddewo kale bya sipiika temugenda tembenyoka twabakidde ddala bira bwekyedo bwe tubeera ku life experience Uganda mubeere bulungi mweraba